nti nga baakamala okujaguza olunaku lw'abakozi ng'ebigambo byonna byogereddwa e Mayuge ate minisita yateeseteese omukolo gw'abakozi atemuddwa enkya ya leero. Ebipya bizuuse ku musirikale eyakubye minisita amasasi n'amuttirawo era nga okunoonyereza kulaga bulungi nti amazima matuufu minisita yabadde mu nsobi kubanga buli muntu avaayo bw'alambulula ensonga zino akakasa bulungi nti ensobi yabadde ya minisita so si ya mukuumi we kubanga tukimanyi bulungi nti abakuumi bano nabo balina okubaako n'akasente ke bazza mu nsawo zaabwe ng'abantu kayambeko okulabirira ku famire zaabwe kubanga nabo bantu ng'abalala. Kikakasibwa nti olunaku lwe yakubiddwa amasasi babadde bakava mu lukuza olunaku lw'abakozi ate nga minisita yennyini oyo yadde ategese omukolo ogw'okujagulizaako olunaku lw'abakozi. Kikakasibwa nti minisita yabadde ategese ensimbi ezimuweebwa kubeerako ez'abayambi be nga bwe muli n'abo abakuumi ng'olwabadde luva ku mukolo buli muntu yali alina okumukwasa akasente ke k'aba akoleredde kubanga ssente ezo zibasasulwa nti emirimu gye bakoze bafulumye Kampala. Bw'oba nga ofulumye Kampala era obeerako ensako ekuweebwa kubanga babaweebwa okusula, babawa ez'okulya n'endala ez'okukozesa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo ng'abantu. Naye buli avuddeyo omusanga gusalira minisita. Kitegeeza nti omusajja weewaawo yejje mu budde naye kye yadde alina okukola kuggyawo minisita ng'alaba nti obusungu naye bumuyitiriddeko obutaweebwa kasimbi ke. Omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Joel Ssennyonyi era naye ku nsonga eno avuddeyo n'akikkaatiriza bw'ati. Munnange abantu bano abali mu yunifoomu, abapoliisi, bannamagye, embeera gye balimu mbi. Bw'ogenda mu barakisi gye basula, munnange abantu bano basulanga ebisolo, akasente bafuna katono. Mu campaigns era twabyogera, Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert n'abasuubiza nti obuyinza bwe bunaakyuka ffe asembayo omusirikale asembayo kufuna ssente ntono akakadde ako kamu kubanga tulaba embeera gye basulamu gye babeeramu akasente bafuna katono ate n'akatono kano kajja leeti. Kati ebizibu ono bwe tuwulidde abadde ayina nga akasente kabadde tekannajja ayina ebizibu bali bubi. Munnaye tugenda naffe ne twebuuza oluusi abantu bano batukakkanako ne batukuba toyina kyamaanyi kyokoze kiri awo oyagala kwekalakasa mu mirembe. Juzi nategeka wano omupiira nga tuli ekiwaatule ne bajja nga bakuba buli omu ne bebuuza abantu bano obusungu buvaawa n'akukakkanako naggunda ng'akuba omusota. Joel Ssennyonyi akakasa nti abantu abo baba n'obusungu bungi naye nga ffe tetumanyi obusungu bwabwe wawe buva. Bo bakimanyi ku mutima era balina obulumi bwabwe banyigirizibwa naye mu kubeera nti banyigirizibwa gwe tajja kujja akubuulire wabula ye akulaga busungu bwe n'abukumalirako nti singa oba otegese ekintu kyonna waliwo okwekalakasa okw'emirembe kukkirizibwa mu mateeka. Ssemateeka akyogerako nti munnansoli wa ddembe okwekalakasa mu mirembe singa oba tolina gw'olumizza. Naye abasirikale bano bavaayo n'obusungu obuyitirivu ne batumalirako essungu ne batukuba emiggo kutufiirako obufiizi n'olumu battiramu bannaffe naye ng'obusungu obwo babugjawa nti eri gye bava ewaka tebalina ke baleseeyo. Kati bamusindise ku luguudo ogenda okukakkanya obujagalalo yajja kujja kukuba omuggo olw'obusungu bw'alina. Obusungu bwajja ku gavumenti abumalire ku ggwe. Bwe twogeddeko ne Waiswa Mufumbiro ate naye ensonga eno era avuddeyo n'agittaanya nga ayogera bw'ati ku nsonga ya minisita yattiddwa era ng'amutemudde amulanga okuba nti ye abaana ababe baddayo nga tebalina lipooti waka, nti ye abaana ababe tebabadde na kyakulya waka, nti ye enkola ey'okuba nti tebasasulwa ebadde ekudde ejjembe mu forces. Njagala nkubuulire ko wabayo trip ya minisita yenna okufuluma ebweru w'omu kibuga. Buli muntu gwafulumye naye bamuwa kye bayita padiem. Naye ojja kwewuunya nga abajasi bano padiem waabwe eri ate amutwala. Ebbanga lye babaddeyo minisitule ya Labour nga yeteekateeka kitegeeza minisita yagenda ennaku 2 maaso kuteekateeka ennaku 3. Ennaku ezo zaamala nga ali eyo ewaffe gye yabadde zonna ziba zirina okuba catered by government era waliwo ssente eziba zasalibwawo nga zalina okufuna
according to schedule eya Ministry of Finance. Kituufu nti abantu bano amazima matuufu banyigirizibwa naye ng'ate si lwakuba nti ssente tezibaweebwa, ssente zaabwe zisayiningibwa. Ssente zaabwe mu kusayiningibwa ate abakulu ne badda mu kuzirya. Bwe badda mu kulya ensimbi zaabwe abantu abo balowooza nti bagenda kubeerawo batya. Abantu abo bwe balina obulamu bwa bannaffe abo nti omukuumi wo yalina obulamu bwo. Era ku nsonga y'emu n'omubaka w'emukono Honorable Betty Nambooze Bakireke naye avuddeyo n'agikkaatiriza ng'ayogera bw'ati ku nsonga eyo. Bamuse almost ku lunaku lw'abakozi ku nsonga ez'ekwatibwako abakozi wadde ng'ate abakozi ab'amagye abantu bangi tetumanyi bigenda mu maaso ku bo kubanga buli woyagala obuuze ku welfare yaabwe nga mujjamu ekyo mwami olw'omushana kyabadde alumiriza nti oyo politics. Kakati ab'amagye baffe tetutera nnyo okufuna mukisa kwogera ku mbeera ze balimu kubanga tujja kutegeerwa bubi. Ne wabaawo ekibinja kirambe eky'abantu abo, omulimu gwe baweereza mukulu nnyo eri eggwanga, naye buli omutandika okwogera bo temubateesaako kubanga teriyo omuntu ayagala ffe bannabyabufuzi emboozi zaffe kutuuka ku magye ga ggwanga. Kyannaku nnyo nti ate gavumenti executive chief executive w'eggwanga atukubiriza ffenna obutateeka mimwa gyaffe ku magye. Ennaku zino atandise okukola ebintu ebireeta amagye mu mboozi zaffe. Kakati ennaku zino abatukuba emigo b'amagye. Awo nno naawe awuliriza era ojja kuvaawo nga weesaliddewo ng'otegedde nti ani mukyamu ani mutuufu. Omusirikale ono yabadde mutuufu nnyo kubanga akugamba nti abaana be baali tebajjayo na lipooti ku ssomero lwakuba nti baali babanja ensimbi, naye nga mu kubanja ensimbi alina omukyala we ali mu ddwaliro naye yeetaaga ensimbi. Kyokka ye wasuubira okujja akasimbi okumaliriza ebizibu byenge ebyo nga minisita ojja omugamba nti ate ensimbi zo teziriiwo. Kati ye yasoberwa ne yeebuuza ekyokukola nga mbutuufu mbwongo bwe kyamujjira. Kwata mmundu kuba kyalinawo ng'ekyokulwanyisa kye, kwata mmundu agyolekeze omukuumi we. Naye kino ekintu kisoboka nti singa gavumenti eba ekyusiddwa kubanga ebyo byonna okubeerawo kiva ku mutwe omukulu akulira gavumenti eno. Ebintu bino tujjukira nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyogerako mu kampeyini mu manifesto ye kyalimu nti okukyusa obulamu bw'abasirikale kiba kintu kikulu nnyo, ng'alabira ddala nti obusente obubaweebwa tebulina kye bubagattako. So singa ye baba bakyusiza obuyinza ne bamuleeta mu buyinza, agenda kusooka kulowooza ku bo abakuuma ddembe nti buli musirikale agenda kubafuna ssente ezimugyamu. Ng'era yali ku ddala erya wansi asembayo okufuna obusente obutono agenda kuba muwa akakadde k'ensimbi kalamba kubanga mujja kwebuuza nti ye agenda kuba azijjawa. Kisoboka nti eggwanga bwe liba litambula obulungi nga lifugibwa omuntu ayagaliza eggwanga ly'okugenda mu maaso, emisolo egiva mu ggwanga gisobola okutulabirira nga bannayuganda, okututerawo emirimu, okulabirira buli kitongole nga kitambula bulungi, ng'omanyi nti emisolo gino giyita mu makubo amatuufu. Sigamba nti kigenda wa gundi, mwana wa gundi yaziganyulwamu oba gundi yazirya. Nga tumanyi nti emisolo bwe givaayo gikola ekyo kye giteekeddwa okukola. Tusobola okufissa ensimbi ate n'olaba nti Uganda esobola okusituka emisinde neva ku ddala lyeriko okutuuka ku ddala eddala. Kaakati bannaffe mwebeereremu, abakozesa abantu nga temwagala kubasasula mwebeereremu, ekisobola okukutuukako toyinza kukisuubira kubanga oyo yabadde minisita ow'abakozi akwasaganya ensonga z'abakozi. Kyokka ate ng'ate ggwe akwasaganya abakozi ate toyagala kusasula b'okozesa. Ekyo nno kiba kikolwa kibi. Mwe abakozesa ng'olina omukozi gw'okozesa tandika okukirowoozaako nti muwe nga ssente ze mu budde. Bwe kaba katono katya kaba kake, ajja kuba mu mativu ng'okamuwadde. Okusinga luno gaana okukamuwa ajja kukuviira mu mbeera olabe nga toofiirwa obulamu.